Mu mawulire ge tuzze tukulaga Erikaayanirwa Kagumba yeekubira endulu mu kkooti enkulu Luweero ng'ayagala kkooti eyimiriza emirimu gikolebwa ku ttaka eriweza yiika 503 nga lisangibwa ku kyalo Kikwekwe mu ggombolola y'e Wachato mu disitulikiti y'e Nakaseke oluvannyuma lw'abatamanya ngamba okulumba ne batematema abantu ssaako n'okulya ente ze. Ettaka lino kigambibwa nti lyasibwako n'abasirikale ku biragiro bye yali omwogezi wa poliisi era yaliko omubaka w'e Kasanda Semonsubuga ssaako n'omubaka w'e Remiyaga Kikubo. Omulamuzi Esther Nakadamu olwaleero ekimututte ku ttaka lino kwe kukakasa ebyayogera omuwaabi Erikaayanirwa Kagumba obanga ddala baakoona ennyumba okulya ente zaabwe n'ebirala. Then the matter will be forwarded before the trial judge for the hearing. So we didn't want to issue the temporary injunction without ascertaining what is on the land. So that's what we have spent doing the whole day. Oludda oluwabi lwali lwategeeza kkooti nti ku ttaka lino tekuli kikolebwako kyokka omulamuzi agenza okutuukayo ng'ebintu byayonoonebwa. So as you have seen, they have shown us different things that are on the land. We saw the eucalyptus, the pine, the cattle, and all that. So we had different stories from each side. And the lawyers, as you can see, they are all there, so they can also give you their side of the story. Munnamateeka w'oludda oluwabi Lawrence Kiseka annyonnyodde nti ekigendererwa ky'omulamuzi kibadde kya kulambulula ttaka lino. Okuyimiriza okutunda oba okugobako ba clients baffe ku ttaka kyolero tuzze kye bayita locus visit n'omulamuzi okwetegereza ddala kyekiri ku ttaka okulaba kuliko amayumba g'aba clients daamu n'ente zaabwe era n'emiti gyabwe. Wilfred Nwagaba ne Kikubo nabo baliko bye batubuulidde. Yakola application ye mwami Kalyowa ne banne nga era bye bawaaba nga bawaabira bakiransi baffe Kagwa Nasuna ne Mwanya n'omulala. Wano omulamuzi Esther Nakadama ategeezezza nti wakwensalayo ku musango guno okuyimiriza ebikolebwa ku ttaka lino ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokuna. But as court we wanted to find out what is on the suit land, who is in possession, who is not. So if they had said, let me say that they had said that there are 40 acres, we have seen and ascertained what is on the land. Abantu abagoba ku ttaka lino batubulidde ebyaliwo nga bagibwa ku ttaka lino ssaako n'ebiva ebyabatuusibwako. Kebezire bija n'embundu zaabo bija bahamba ittaka bahenda amaju nyowe ebyitaka temumanya nyowe ninkora bukora bakahamba ente za Kagumba ezo bazitwara nga bagamba nti muhoozi yayagala ettaka eryo era yalina okulitwala netwewuunya nti mutabani w'omukulembeze omulamba ettaka ayinza ate oliwamba naye ng'ate Ssekikubo yakuliddemu okugamba nti ettaka lya muhoozi era muliveeko. Tuzze tukulaga mawulire ng'abafamire ya Kagumba balumiriza omubaka Kikubo ne Semonsubuga okubeera emabega w'okwagala okubagoba ku ttaka lyabwe eriwezaako yiika 503. Sulaiman Sebugwawo ne Richard Mwanje, BBS Terefayina, Jotobadde.